Eteeka ly'ebisiyaga likutte wansi neweggula Omumerika yeewera. Omumerika afuuse Omumerika agamba Uganda mwakoze eki? Mwasayinize etteeka ly'ebidankani. Sipiika visa hakuna bazisaze bamugaya okulinnya mu America oyo sipiika. N'agamba yagenda kudda e Bukedde yalime. Maama ffe tetujja kgenda Bukedde ya. Tamale tonteeka mu biteeka byammwe. Siina galwana n'Abamerika. Siina kye nnina mu nsi kati nwanagane n'Amerika. Ndi musiru. Musayininge mateeka gammwe. Sigayinaako buzibu. Temunkwata obstruction ovulo. Nanyi maama amongi. Wagayemba ogenda kudda e Bukedde y'olime. Temututeeka mu ntalo zammwe n'Abamerika. Ffe tulina famire zaffe mu Amerika. Nja kulwala wano ng'eddagala liri mu Amerika. Mundeke. Bantu baba basazeewo kutunda bubi nabwe. Nze waliwo ekinkwatirako. Owange Roni. Nzikiriza mmale vidiyo zaake. Munange mbwe Abamerika mbu banyiivu. Mbu human rights. Maama amongi yagaye mbwe adda Bukedde ya. Maama addayo olime Bukedde yaffe tetujja kulima wagaggawala dda. Anita amongi sipiika ani wanaakosinga obugagga seeto ogabanga olabirira famire z'ababaka. Ababaka sibanya abafunisiza abakazi embuto era seete gwazibawa. Nze Junior Sanctions ziwama baziteekewa. Kyenina ekyobugagga yesipaaso yange etayitamu masasi. Kati Omumerika ate nze bammanyi basiiba baanda b'Abamerika. Era oli nagenda kwembasa ne bambuza rent you Junior ne baa yes. Abamerika abo. Na try after 2 years. Nabavaako. Oba nabalabikira bubi. Sibayinaako buzibu. Bobi Wine wano yabeepankirako tebamugoba e UK. Byafiiriddwa bifitto Bobi Wine musirifu. Abatalina passport. Be baba balwanisa etteeka ba full figure. Nze Tamale nina passport. Nina okugenda e Sandhurst okusoma. Ojja onteeke mu ntalo z'abasiyasi. Omuntu atatunze kabina kange kyenkwatirako wa. Bannange buli omu afe ku bitundu bye ebyekyama gw'amanya engeri gy'obikozesaamu. Naye nze nnwanisa Abamericans nina maanyi ki. Mmwe mwenna bali ku palamenti mulina ssente omuntu ofuna obukadde 3 buli mwezi. Ffe tetulina kye tuyina. Gavumenti naffe wamma tugyesibamu bwesi tweripiramu ndippiri. Naye nti Omumerika ngobe ndagewa ku myaka gyange 25 gino gye nnina. So nze siri musiru. Gavumenti era mmanye etteeka eryo bagenda ddikuba. Kasita Nnabyandulu Mwenda ng'agenze mu kkooti. Ne Dr. Sylvia Tamale ne mmanye etteeka ly'ebisiyaga. Era Pulezidenti alabika azannya akazannyo ke kamu ke yazannya ku mbabazi. Andulu Mwenda ayibirira mu kintu n'ekitakutuka. Ku maanyi g'ayina. Anti aliraanye ejjeno bw'ati. Dr. Sylvia Tamale oyo asomesa amateeka e Makerere. Anti yagasomesa. Ate yawandiise petition. Mulinde. Mujja kulaba ng'etteeka ligize eki death penalty. Nansi kyekkiriza death penalty. Ketulabe omanyi President Museveni. Naye musajja wa bubadi. Akyayagala okufuga. Jagenda muleeta ebiteekateeka mutankuula Abazungu wa. Ngene mutuleetera ebizibu. Abazungu mulwana nabo lwaki. Can you challenge Europeans? Nga 60% of our budget is coming from European Union. Pozi nammwe mwagala abantu babajjeko. Obuna Uganda kaana agenda mu ddwaliro nga teriddagala. Mujja mubuulira. Olanye waliwo ebintu abantu bye bakola nga birina effect y'amaanyi ku bulamu bw'abantu. Munagala tuyinza mubuulira nti agenze mu ddwaliro teriddagala omubuulira bya busiyasi. Ajja sooka kugayo eddagala weeriri. Mbwe enguudo mbi. Amalwaliro. Erese. Kanda besete gye mwerekeze mu banka China. China naye jabbawola ebikoowe. Kati mutandike already tulina amabanja. Buli Munauganda bamubanja akawunga.
akakadde kamu. Already we have a national debt. Kati bafanda baffe ba European allies na American friends muli mukubanyiza. Kati abalodde basirimu eddagala banalijjawo. Muta omanyite wali omanyi buli mukulembeza aba mu buyinza akola ensobi emujjisaako. I think now we have started to the downfall of President Museveni. Luli tubadde ku rise. Mu history tewali ocho bayita rise and rise. Every leader in history makes a mistake. You have embarked on a serious long journey to antagonize Americans and Europeans right now. Kati lashe eri mu lutale tuweziriwa. Kwa president yake we are going to discipline our budget. How? That means we are going to cut on health, which is impossible. That means we are going to cut on what? Kati oinaba baka bitano mwasatu. Buli omo mu obukadde 25 plus allowances. Seti zokaze tumalira ku parliament zitumala okuzimba amalwaliro. If people were so enough ababaka ne besala emisala paka ku milioni 10. Oina wano ba ministers kinana muomo 81 ministers who sit in cabinet. Buli omo musasula sete meka. Buli minister ine motoka 2 mafuta ga sete meka every day. Disciplining our budget means Muna Uganda agenda bona. Because he carries the burden of paying taxes. But still, newe tusasule emisolo with all that big government expenditure. Ngate bafanda bafetumazo batagonizing. What is that real? Pan-Africanism chitegeza kwata gwanga bali kube. We can't fight an economic war with Europe. We just can't. We cannot. We are a third world country. We must accept and we work into the lines. If Nigeria is one of the biggest, the biggest economy in Africa, Nigeria. Talk about countries like Ghana. First of all, we are a landlocked country. Economy of family de kumaro gwe Mombasa.